obunkenke wakati wa NUP ne NRM. Bobi Wine Muhoozi bweyongeredde ddala. Muhoozi bw'atyo atadde obubaka ku mukutu gwe ogwa X obulabula NUP. Ate Bobi Wine ye awandikidde abakulu mwankole okubaako kye bakolawo ku bigambo ebya Muhoozi eby'obusosoze. Kale munnange bwe ntyo nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza mu mikwesese mwendi nnyo nga bulijjo. akakuba katonyerera wano e Kampala, Uganda. Ennaku z'omwezi zino ziri 7 ssaawa ziri 2:23 ez'okumakya mu mikwesese. Bwe tutyo munnange twagguse dda, twamaze dda okubeera nga tunywe wano ku kikopo ky'olukambwe kubanga obudde bwa mpewo weewo. Ate munnange tumaze okubeera nga tujjako ekiyinja zigumeta yaffe bwetyo etalaaga eyo yonna nga bw'owulidde. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Janyi. Apartments ezirimu oba omuli buli kimu, eziri fully furnished, tebwetaaga kwetikka kintu na kimu. Bakubireko aba Hillside View Apartments wali ku Kasozi Janyi, Ntebe Road. Ate Maintenance Palace nabo gye bali nnyo. Bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi okussa n'abakugu abasobola okuyambako okubeera nga babyesitoolinga beba Maintenance Palace. Timo Property Consultants Limited bano bakugu nnyo mu nsonga z'ettaka. Balina abakubi ba pulaani ab'omulembe, balina abazimbi ab'omulembe. Ate munnange bw'oba oyagala kugula ttaka oba kutunda ttaka nga terikuliko ndooliito, aba Timo Property Consultants Limited tobabuuka. Omusawo waali nnyo wano ku Uganda at large, Dr. ayakola research ku ndwadde ezisinga obungi. Era munnange endwadde nga pressure, sukaali yagamba si bulwadde, n'endwadde endala. Nkubiraako wano oba teraku ka message ku WhatsApp nkuwe ennamba ya Dr. olwo nno nze munnange bwe ntyo namuzuula buzuuzi era ne nsuubira nti abantu bange wano ku Uganda at large nga sisosodde nti bano oba bawagira kino mu byobufuzi oba kiri oba baggwanga bwerityo oba liri oba baddiini bweti. Kubanga Uganda empya ffenna tujja kubaamu era still tujja kubaamu era tukkaanye tusikangane emikono nti bannange mutusonyiwe, tetwali tetulaba, baali baatuloga ffe be baasulika mu mulambo guli gwe baaswe bannange. Kakati munnange tutandikirewa ndowooza tutandike ku kulabula kwa Muhoozi kwakoze eri ekibiina ekya NUP n'abo bonna abambala obukofiira obumyufu, abambala ebyambalo byagamba nti no byefaanaanyiriza eby'amagye. Kakati munnange era ndowooza y'ensonga oba eyamuleetedde okuwamba Eddie Mutwe kwegamba oba akikozese ng'ekyokulabirako eri abawagizi b'enkyukakyuka ab'ekibiina ekya National Unity Platform abambala ebyambalo byagamba nti bifaanana eby'amagye omuli ovulo okukosa n'obukofiira obumyufu. Kakati bw'atyo yaddidde ekifaananyi ku mutimbagano ku mukutu gwe ogwa X oba gwe baali bayitanga Twitter. Muhoozi n'ateekako abawagizi ba NUP abawererako ddala nga bambadde ebyambalo ebyo, bambadde ovulo, bambadde obukofiira obumyufu. Kati n'ateekako olwo n'alyoka ayolekezaako obubaka ebigamba nti this nonsense must stop, nti bino ebyobwewussa birina okukoma. This nonsense must stop kyekigambo kye yataddeko kyokka, era ebigambo bye yataddeko ebyo bw'atyo ndowooza nga nenze kandabikiranga bwe mbiwulira mu ttooni kwegamba endabikiranga ey'okwekazaakaza mu kalukalu tajja busera kwegamba kuba kyongera okulaga nti munnange yoba y'ensonga eyakubiza eri mutwe, y'ensonga lwaki abantu balina okubeera nga batulugunyizibwa naye ate ng'abantu beebuuza nti munnange omuntu okwambala olugoye olumyufu, ovula emmyufu, n'ayambala akakofiira ke, ekyo kireetawo ki? Kitegeeza nti alina kuttibwa, alina kutulugunyizibwa, alina kukolebwa atya? Bayise etteeka lumu kubanga nsuubira okuba ndowooza ebyo tunaabitegeera nga bamaze okuyisa
UPDF Act nga bamaze okubeera nga bakwasa court martial obuyinza okubeera nga eddamu okukwasaganya abantu aba bulijjo. Kakati munnange era mu buufu bwe bumu nti ne ku sayidi eri nope tebatudde bw'atyo. Bad Bobi Wine yakutte akafumu n'akulubuuta ebbaluwa ng'akyolekeza abakulu oba ba elders mu Ankole munnange ng'abategeeza ku nsonga za Muhoozi. Bw'atyo munnange Bad Bobi Wine President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako okulaba nga atuusa obubaka eri abakulu mu Ankole, Western Ankole Sub-Region, era munnange nga akuba omulanga abasaba boogereko ku nsonga ya Muhoozi n'ebikolwa bye, bagezeeko okuba nti munnange babivumirira ebikolwa ebikolebwa Chief of Defence Forces CDF Muhoozi Kainerugaba eri abantu naddala abo abali ku ludda oluvuganya, kubanga munnange tetumanyi oba alina okuba n'abalala baatulugunya, kubanga ayinza okubaako n'abalala boolyawo ababeera oba bamulemesezza mu nsonga zonna. Omusajja ayinza okuba n'obusungu nga ne bw'amanya bumanya nti gwe boyfriend w'omuwala oyo ye gwe yeegombye nga bajja kuteeka mu basement akuyigiriza olunyankole, ne bw'amanya bumanya nti ono yalemesa bizinensi zange oba yakola bw'ati, kale kwegamba tetumanyi oba waliyo abalala. Naye nga Bobi Wine bw'atyo yakubirizza nga ali wamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya NUP, bwe batyo nga basuubira okuba nti abakulu mu Ankole basobola okubeera nga nabo bayimusa amaloboozi gaabwe nga bavumirira kiyayise immoral and tribalistic actions of the CDF, era nga ye mutabani wa General Museveni, ebikolwa eby'obusiifu bw'empisa era ebifumbekedde obusosoze mu mawanga nga ayagala bayimusa amaloboozi basobole okubeera nga babyogerako. Kakati munnange yakakasizza mu kuwandiika bwe mba kangezeeko okubeera nga nkuyitira mu ndowooza osobole okubeera nga naawe obitegeera engeri gye yabirambise. Yagambye nti byonna Muhoozi byakola biraga bukyayi na kwawulayawula, ekyennaku abikola muli mu linnya eri abaganda baffe Abanyankole. Y'ensonga lwaki nze ne bannange tusazeewo okubeera nga tuwandiikira abakulu mu Ankole region nti singa oba kale nti muba temwategedde oba temwalabye Muhoozi bye yakoze oba byayogera byawandiika ku mutimbagano, twagala munnange okuwulira ku maloboozi gammwe, twagala okuwulira oba ddala tebibalya mu njogera eyaffe oba nti tebibakwatako, muli comfortable, muli okay nabyo, era nga munnange baagala okumanya oba tebayimuse maloboozi gaabwe, kubanga munnange obudde buyinza okuyita kubanga Muhoozi byakola munnange birabika ekkubo lyakutte oba gye ligenda okubeera nga litutwala binnyo, litutwala mu kifo ekikyafu ennyo. Kati bw'atyo n'akakasa nga alabula mu kujjukiza ku byaliwo nti ekittabantu genocide e Rwanda kyatandika mu ngeri efaanaganako bw'etyo, kyatandikira mu bigambo n'ebikolwa ne bigoberera, era nga munnange okukkakkana nga ekintu ekibi ennyo eky'okuttiŋŋana mu bantu kibaluseewo, nti mutabani wa Museveni agezaako kubeera nga munnange Abanyankole abasiiga ekifaananyi ekibi eri bannayuganda abalala bonna agezaako kubateeka mu katyabaga.
naye kwegamba bw'otunuulira ebintu bino gye biraga, ekisooka teri Munyankole ayinza kwagala kuddira Banyankole kubeera nga abasiiga ekifaananyi ekibi, Bannayuganda abalala babalabenga abantu ababi. Kiringa bw'onoogamba nti omuntu teyandiyagadde famire ye kubeera ng'erina erinnya ebbi ku kyalo, era omwana yenna aba asiwuusa empisa, aba awagirira ddala abonerezebwe. Teri muntu ayinza kwagala famire ye kumanyibwa nga babbi oba abasiiwuufu b'empisa. Era bwekityo bwe kiri, teri muntu ayagala ggwanga lye, katugeze bwe tugenda ku national level, yandiyagadde kubeera wabweru wa Uganda, Uganda ne bagimanya ng'evaamu ababbi abatemu. Kwegamba abantu abasiiwuufu b'empisa, buli muntu yenna abeera proud ng'awulidde ku linnya Uganda, bw'aba Munnayuganda ddala ng'ali wabweru wa Uganda. Kati nabwe ekityo bwe kiri, era teri muntu yandiyagadde kubeera nti Muganda, Abaganda ne babeera nga babalaba ng'ekyonziira mu Uganda. Teri muntu yandiyagadde kubeera Mugisu, Abagisu ne babalaba ng'ekyonziira, oba Munyolo n'akola ekintu nga ayogerera Abanyolo bonna ng'agezaako kubateeka, ng'akimanyi bulungi nnyo nti kino kiteeka eri olulimi oba eggwanga eryo mu kati y'Abaga nti abantu bagenda gamba Abalango nga babi, Abakyoli nga babi, bannange Abaganda nga babi, Abanyankole nga babi. Era abantu bonna gwe balaba mu comment section nga bawagira, bukakasa nti abo tebabeeranko Banyankole. Era abantu balanese okubeera nga bategeeza nga batuzaayo emabega eri katuddayo mu bigambo by'Obote. Obote bwe yagamba Museveni is not Ugandan. Obote kenyini yakyogera kubanga Obote yaleeta Museveni mu byobufuzi wano. Netugamba kati n'okugatako ne history waabwe gwe tumanyi obulungi ennyo, obutambi bwe buli. Kaakati awo tuddirayo ddala, kitegeeza nti n'ono naye akimanyi nti bano tubeerimbikamu bwerimbisi. Era tuyinza okubasangulizaako ebisooto, balina okwetikka omusaalaba gwaffe. Ekyo ensi ebadde ng'ejja ekyogera nti bannange abasajja baabayingiramu, of course mukuba nti baabayingiramu, kati era mulimu abo abakola ki, abafunyeemu era nga bafuniddemu ddala, era nga beesi bajja giteeka eyo nga beesi kubanga bo bakimanyi nammwe temulina gye muyinza kubagobera, already babalimu, ate abamu baaba embracinga ddanga Baganda baabwe. Okiraba ekitali kikyamu, naye kati olw'okuba nti bo already bakimanyi nti balina ekifo kinene nnyo, nti kati bwetulya Kankole katono nnyo, ate bw'otunuulira kati wali e Congo wanene nnyo, bw'otunuulira sayidi eno Rwanda wanene nnyo, kugamba balina ekitundu kinene nnyo, just Kankole katono nnyo, tebakeeguja. Olaba bakakozesa bukozesa wano okusobola okuba nti nno ate bafutubbala ku Bannayuganda abalala nga n'Abanyankole bwe babatwalidde. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange, nga bulijjo tusigale mu mboozi eziddako wano ku Uganda at Large.